Tandikira ku nsonga y'omuggalo okuva omugalo gwalangira omukyala Jennifer embeera ogirabye otya mu bitundu ebyenjawulo. Embeera ngirabyemu okusomoozebwa nga newankubadde abamu tebeesigameko okufumintiriza olw'ensonga nti oba teweesigameko okufumintiriza ogenda kusomoozebwa ate ofunemu obuvune. Bwe baba bagambye nti muggalo ewo temugenda mu tawuni temuggula waakeedi ng'obadde mukozi waakeedi kitegeeza n'agenda bwe baba basibye entambula za transport ez'olukale ez'abantu abangi kitegeeza n'abagenda okugulako tebagenda kubeerawo. Siraba lwaki ogenda okugulawo ng'ate n'agenda okugulako taliiwo oba tofumintiriza. Ate abakuumaddembe bakugamba vaawo olemeddewo kitegeeza mugenda kusika omugwa eyiza ofunemu obuvune oba bakukuba ayitera okukukuba nga tebandikukubye. Abantu abamu obutafumintiriza bwe bukuleetera okugenda ate ng'ojja kwejjanjaba sente ezibadde ez'okulya ate nazo oyongereko bbiri y'okwejjanjaba. Byonna oba tofumintiriza bikutambuza bikuza mabega. So weesigamako okufumintiriza bagamba nti akeedi bazigadde ng'oli mukozi wa mwakeedi saba kikyonna mu kibuga. Kuba tusinkana abantu bangi batambuza ebigere ne weebuuza abantu bano balagawa bangi nnyo nnyo kusutu nakati mbasanze. Ne mbuuza abantu bano balagawa mbadde mbuuza abasajja bange nti abantu bano balagawa kubanga akeedi nzigaye ne bangi nnyo balinga bagenda okulamaga. So nze ndowooza nti tufumintirize bw'aba bagadde akeedi ng'oli mukozi wa akeedi siraba gy'oba bw'oba bagadde nti bagadde taxes ng'obadde muvuzi wa taxi nsula tolina nnyo gy'olaga beerako newakawo ne famire ebeere ku misinga gimanyiire yogerako n'abaana bo yogerako ne famire yo abalala abakyala bayigo enneeyisa y'awaka abantu abali bamanyidde okulya chips chicken ngegeze zitaggwaawo yesaawo y'okufumintiriza nti bannaye kati akalimi kakyuse endya eri bweti ne bweti ennyingiza eri bweti ne bweti bannaye bwe tulya ku binyeebwa bino mukene tumuleke tumulye ekyeggulo mukene tomugatta mu binyeebwa naye abantu muleeta akajanja n'ogatta mu mukene kabeji n'ebinyeebwa n'okola enva ze zimu. So embeera weeri abaganda bagamba nti ensi bwekyusa enswa bwekyusa envubo enswa bwekyusa amaaso nga naawe okyusa envubo nti okusomoozebwako tulimu muyige okukekkereza ng'oggyeko okukekkereza muyige okwebuulira mu mweka tosobola kukwata binyeebwa n'osiika mukene n'osiika kabeji ate n'oteekamu ebinyeebwa olina enva za mirundi 3 newankubadde luli obadde obirya nti bw'obadde okola buli lunaku n'ofuna kapakeji aka kagenda okuliisa abaana kubanga kati ffe abalina mathematics twasalawo tulina businesses nga yoddeire ogamba nti eno bizinesi yange eya wano muvaamu ssente za kukola waka buli magoba agavaamu agwe gakola ewaka ffe embala yaffe ey'abatasoma nnyo tugina embala yaffe gye tubala ne saving zaffe bwetuzikwata oteekawo bizinesi oba olina bodaboda oba olina taxi nga sente ziva mu taxi buli ddayire oba taxi musanvu noga nti UAE eyo yo sente zeereeta zezikola ewaka zino za saving amagoba tunjogera ku magoba so kati ekisawa ya leero tebiriiwo esawa leero omukazi abadde akeera mu tawuni abamu tulina firiji zaffe noga nti sente ziva mu firiji eyo buli lunaku lwakuba abantu abamu banyooma emirimu ffe tulina emirimu gye tukola nga giriko sente ng'olunaku firiji esobola okukola amagoba ga 817. Tugenda kutuukawo kuba olina okuwa abantu ku magezi ku butebe tusobola okuba nti tusigala nga tuyingiza wadde nga tuli mu muggalo buli omu asobola okukozesa geeti yo gy'obadde olina osobola okuba nti ogulawo galagi n'oteekateekawo obunyanyanyanya n'oteekawo social distance omuntu n'asobola okuba nti ajja owaka firiji n'oteekawo ebyokunywa n'oteekamu fruits zizino kati ze zigenza okuba nti zitutaka kubanga waliwo abantu abali mu malwaliro nga bajja kwagala okugulira bantu abo bali malwaliro ebintu ebyo okubikozesa naye abantu abamu banyooma emirimu nti abadde akola mu banka baggaddewo abadde alina ofiisi gyakeera okugula baggaddewo tajja kuyiwa mino gy'amatooke wali gomba otambula odda mabega. Nze nabagamba ekyobugagga kye nnina ku nsi yenza omuntu n'amagezi gange n'okufumintiriza kyekyobugagga kye nnina mu bulamu bwange kufumintiriza nti newookera kano nga nti nvudde mu ofiisi ya pulezidenti newookera kano nga nti fulufiga tumugje ku TV me I don't care nga nze wendi nga ndi mulamu nesigamako kufumintiriza kange ne waliwo enswa wennyini nsobola okunona obummonde nentandika osiika chips zange awo ku kabalaza wenjoleza engoyi buli suwaani nentwala nentambuza esuwaani buli suwaani 3-4-5 era ngenda okunzika olunaku nga nina esente zange nzikoze nga ziweze n'okuwera naye abantu abamu benyooma abalala banyooma emirimu abalala beetya abalala beefuula nti banjawulo nnyo kuno ku nsi tekuliko muntu wanjawulo ffena twajja ekintu kyekimu kyeki kyenga nti enjawulo y'omugagga n'omwavu kufumintiriza kubanga ffena tuva mu mbuto z'abamama baffe nga tuli kyekimu era ku nsi tujjako ngalo bunani tujja bwereere byonna tubisanga kuno ku nsi tewali kintu kyewafuna n'ojja nakyo tewali muntu gwe wazaala na ssente mugabo tewali gwazaala ng'ayambadde tewali gwazaala na kikopo kino byonna tubisanze ku nsi bakola bikole naye okufumintiriza wava ensonga naye okufumintiriza wava obuzibu kati fumintiriza nti obadde mu tawuni mu akeedi fayini baggaddewo ate abaana balina okulya
akasente kano koyina kasobola okusubulanga enyanya ne bilinganya ne pepa n'entangawuzi funa akamezi oba akasituulu ku busituulu bwolina bakakateeke wali ku kkubo oba kateeka awo wenyininyini oba abantu balina ku display nga wasula bayitawo kateeka awo nze nalaba challenge nyingi nnyo mu basomesa abantu abamu bava mu busome bwe basibaluli abasomesa abantu bagenda basika mago ne basika akabalaga ne bakola bikyaba ne bakola obunda abantu ne bagaggawa tebakyagana kudda mu busomesa abangi naye ffe twesibidde mu buddu bw'endowooza nti olina kubeera wantu awo wamu mu baganda bange muneme kulowooza nga temufumiitiriza nti olina kutuula ku mulimu ogwo gwe gumu bagumazeewo maama naawe ogenda kufa kyembagambye wali nga ntandika nti covid bw'ataggwewo tugenda kubeera ku mugalo paka ddi singa taggwerawo ddala nolwekyo muyige okwejjanjaba nga mmwe muyige okufumiitiriza n'okulaba nga temutya mwejjeemu okutya n'okutya okungi fiye yetta fiye yesinza oleeta obuzibu bwe olya covid ngenda kufa bamanyi buli alwala covid afa nze last year nalwala covid nga nina olubuto naye nga mu ddwaliro mwendi bw'oyingira mu lumu bakusibiramu tofuluma tokola ki naye nalina n'olubuto naye nasobola okusimattuka lwakubeera nti ndi mugumu n'okuba nti wafunanga message ezikugumya ezikuzzaamu yes nange kenyininyini okwekkiriza message ezo nange n'okwekkiririzaamu okubeera strong nga nze omuntu olina okubeera strong nga gwe omuntu nomanya nti kati olutalo lwakulwanira bulamu tewali agenda ddu kulwanira kati gwe otandika mama wobe kafijankotebato ngenda kufa enca era ojja kufa naye manya nti akukutte fine akutte olina kumwejjanjaba otya olina kumumanyira otya olina mumaintaininga otya abantu bangi badde ne covid nga bakola naye naye osanga omuvubuka bagamba yambala masiki bw'atajambala kalevu tajambalira ddala abala eri mu nsawo sanitizer ono bamuto mukwata wadde omulaba n'ekicupa yadde nze ndaba n'abaana banzannemu obuzannyo nga ne sanitizer wange mmanyi lwaki mba naye kubanga covid yannumako mmanyi bwaluma era nze sosobola kunsanga nga dakiika 2 mba neeyisaako mmanyi kyekitegeeza ate ne sanitizer yono mutuufu bamuyita Roxy Roxy omutuufu ono atali mu kipule tanumyanga utakola ki kakati gwe muganda wange wonna wooli manya kintu kimu ti covid ayinza obutaggwawo bw'ataggwawo osigadde otya nga gwe munnayuganda ensendere zonna zirina covid ensendere zonna ziri mu lockdown tekiri wano waffe wokka naye muyige okumaintaininga covid muyige okubeera strong enough nga mmwe abantu abamu bejjanjabira nawaka waabwe gye bali ne families zaabwe naye nga bamanyi taata mulwadde ali mu kisenge kiri kwa nadde ngamba Kasani kusasa nti abaana bataddeko Kasani yanona mwana we ku ssomero finera ye yamuleeta ewaka yali ku ssomero ng'omwana mulwadde abaana balinga ku masomero nga balwadde bakolera nga balina covid naye nga basomesa teboogera nga nabo bate okutaabana kuba nawe bizinesi yaabwe Kasani omwana we yaleeta ewaka covid n'abakwata kane mugamba nti muze Serugo omutadde ludda nti aye ali erinze nze ku boys quarter nze wano wenti nejjanja wenti nolwekyo nti osobola okusimatuka osobola okuwona naye kasa twadde twogera nnyo naye nga tubeera in touch buli kaseera kola bwoti nyokeza bine nywa kino waliwo eddagala waliti olaba omusawo ogundi yogerako n'omusawo ono nze yanjanjaba yali bwati okulaba nti abeera strong so abantu abo beetaaga okuzzaamu amaanyi yes mubeere strong ate kyala mwekameka musobola okweza mumanyi nga tonafaana agakuzaamu kwekakako olina okufumiitiriza kubanga oyinza okunzika nga ffenna covid alina okutulumako the end of the day nga ffenna covid ajja kutuluma okusinziira kubanga batugamba nga muzeeyi oyo yatusiba mwagamba nti byabufuzi era nkizaayo emabega president Museveni yagamba nti singa covid atuuka mugomona nangenda kuyimiriza okulonda ne mugamba otidde kuba gyayagala abantu ayagala abantu nga balamu ayagala ensi ne mugamba otidde omwana Kyagulanyi Museveni otanyo n'abagamba nze sigenda kutta bantu sigenda kugenda mu campaign ne bamugamba otidde ne bamukako okuteekawo okulonda kubanga waliwo n'abavujiriza abafuna mu kulonda kwa president mulimu abamu abatafumitiriza ti muzeeyi bw'anaata budget bw'atagende mu kalulu natajja budget sijja kufuna n'abamu abaganda baffe aba NRM muzeeyi n'asalawo n'ateekayo okulonda era naye n'agamba nti nze campaign eyange egenda kubeera scientific era mu mulaba muzeeyi yakuŋŋaanya yatulanga okulaba abantu ng'atula nabo nga babale bali mu distance bambadde masiki abalala nga bakebere bamananga kubakebera naye abalala baagano kiwuliriza nga bagamba muzeeyi muki kyeyose nalwatu wano babadde balonda speaker era ababaka abalala ababaka nga mukuluzaake mwamulaba talina masiki nayimuka nasambagala nawandawanda malusu abasasanya bulwadde kwegamba nti tuyita mu kusoomozebwa okwo naye bwe tutayige
nabagamba ko wano nga ntudde ku set wano ne bagamba nti tugenda kwateka mu lockdown fefeka ngano mukulembeza nabakwogera okusinzira buli muntu afiisizaako kati abasinga bafiisa babiwulira ate abalabako oyinza okuba nga muntu osi afudde naye nga gwobadde omanyi afudde naye nga afudde covid kati abantu bagenze bajjamu ekyokuyiga bo bokaboka n'olwekyo kyekiseera ekyokuyiga nti ffe nyini tusobola okwejjanjaba naye ekisinga okuba nti kyewunyisa twagenze mu muggalo tuli mu muggalo tuli mu gutambulako ennaku 42 naye ekisinga okuba nti kyewunyisa nti ate omuwendo gw'abalwadde ate guli mu kweyongera bweyongeza ate nga tuli mu muggalo so omuggalo guno si solution ntuufu ku kirwadde kino omuggalo solution omuggalo yandibadde ntuufu naye lwakuba nti abantu abamu babasibira batusiba ngaode bamaze osasanya obulwadde ngamaze obufuna olw'ensonga bagamba nga boda mutikaba omuntu omu otikka bana otikka basatu oyagala kumanya masiki temujambala mu musinga n'okuvuma bw'omugambako ng'ayomba mukome essaawa emu baagaana mpulukutu za musota omuntu yena alina kasita ogaana okubuulira ne bayibuli ekyogera mu ngero egamba nti agaana okubuulirwa oba agaana okumanya oba anyooma okumanya oba anyooma okubuulirwa yeefiiriza yekka bayibuli egamba nti anyooma okubuulirirwa yeefiiriza yokka naye oyo akkiriza afuna okumanya n'okutegeera so twanyooma okubuulirwa kw'omukulembeze twanyooma okufumiitiriza kwaffe twagaana okwewayo okumanya naffe ffennyini okufumiitiriza ne tutambula gafula ne tutambula masiki ne tuziggyako ne tulowooza nti waffe tali covid bibadde bya campaign kati abantu abo abali ewaka abongera namba z'obulwadde baagenda n'obulwadde baba bagambanga nti mu kikubo abantu bayitirivu nga mumuwakanya temubeera mu kikubo temubeera nga muwakanya era nga muwakanya president muliko maddi okuwakanya muliko maddi okukwata ebyamagero biwa sitaani buli kye bagamba kibeera kibi buli kye bagamba kibeera kibi buli musajja kyayogerako mukirabira mu position ndala mulimu abali mu kifunamu oba kyonta kirimu kyakufuna okujjako era nebaza nnyo kano Edith Nakalema yavuddeyo okwogera ku malwaliro ag'obwannannyini gali too much nina mukwano gwange yafiiriddwa ne babasaba $9.5 ne basasulako $5.5 ne baddamu ne bamugamba baagala endala simanyi lwaki bwe bagufudde mugano omuntu amaze na mwezi mu ddwaliro tamazeeyo wadde ki nosaba $9.5 really ate ng'afudde omuntu omu okuwa mayitiyo ate nga n'okuzika kuli mu $7 ku 10 kati era nebaza nnyo kano Edith Nakalema asobodde okuvaayo n'ayogera bannannyini malwaliro ago ag'obwannannyini private kubanga ebadde basinze okweta problems ezo okwongeza ebintu ebyo maybe nga newankwadde tulina abagagga abamu abafudde basobola bazika mu bitibwa bane nekiri too much sente abakristo bazirekera bamulekwa oba mubasajja kukuba nabo bantu bayita mu kusomooza bateri ayagala muntu waafe naye amakolero tewali muntu akifunamu olw'ensonga buno obulwadde buli serious buli serious amakolero bannannyini malwaliro ag'obwannannyini basajja mmwe ne bakazi mmwe mwe temusobola kufuna kwefumiitiriza mu mutima n'omanya nti embeera bweri yakulabika nti tutaasa ggwanga abantu bali mu kusoomoozebwa amabizinesi nzigale abantu balwadde buli omu ali mu kweraliikirira kyokka atuuse mu ddwaliro ekifo ky'okugamba nti munnayuganda munnange oba afudde batwale omulambo gwabwe neegatte ku bano tuyambe tukyajinge bawonye kale abafudde tubaleke naye tukyajinge bawonye naye basajja mmwe ne bakazi mmwe muyitiriza okulabika nti mugereka ebisale ne mubiteeka waggulu ensonga eyo si nnungi mwetaaga mwekube mitima bwe tuba nga tuli bakutaasa ggwanga bwe tuba nga tuli bakubeera professional mu mirimu gyaffe gyennyini funeral services zaalinyisiza ssente bw'otunuulira gundi amalwaliro gaalinyisiza ssente bo bali ku mudido kati amafuta tebagaana covid agwewo nabo baalinyisiza ssente kati ne ba LC bano ba RDC okufuna obufunye ebbaluwa kati zaafuse nazo za ssente lwaki tulivaamu ddi embeera y'okuba nti ffe buli kimu twagala kuliira mu kavuyo tulirwanirako dda tutyeggwanga tulibeerako ddi nga tuli bumu ng'ekitolo okulabika tubeera ku nsonga y'emu era wenkudizayo ku bamemba ba parliament okuba okusomozebwa kwaze ne kweyoleka nga bagamba nti ekitanda kimu kikolebwa $8,000,000 kuba kati ebitanda byaweddewo ate abalwadde bangi naye buli kitanda kitwala $1,000,000 meka 8 neva nengamba ku babaka abafunye $300,000 eby'emmotoka tasobola ababaka tulina ababaka bameka 5 plus bwe bavaayo n'agamba nti atulisinze ku ssente zange ngyeko ekitanda bye bitanda emeka 5 5,000 naye basirise tewali ayagala kumanya naye nga bamu ku baasaasaanya obulwadde kubanga beesiba mu campaign bakyekedde government what is meaning of government mwe government abantu abalonda nga babalinamu essuubi
abantu abalonda nga babasuubira okubakolera naye n'akatanda kakolemi abavuddeyo bakutte bya ambulance bakwata bino ebimotoka ebikadde ebadde bisomba lumonde Chala Jennifer ambulance eyambako omuntu afunye ekizibu ne bamuddusa mu ddwaliro lwe bali kuteeka mu ambulance etalina nakatanda ne bakusuulamu nga kiterekero olitegeera ekikumuwakana nnyo bavubuka mmwe njagala bakasukeko mu ambulance nga temulimu wadde akafaliso otegee nti oli yazimba kibokisi kye oyisaawo bintu bye naye ambulance zino ze tulaba nga bakuba bifaananyi n'akulaga munda n'akulaga ebweru ezo za gavumenti zoyogerako njogera ku babaka abali ku kabampaani ndi ku babaka abali ku kabampaani omubaka yenna yenna yandibadde alumirirwa omuntu wa constituency newandigambye nti nkutte ebitanda 10 bitadde mu constituency oba ebitanda 5 kuba bafuna emisaala bujjo nkibagamba wano mujja kulaba omusajja ng'alinnyewe swi olwamaze okukondo n'alagira n'alinnya muli eno abantu bafa kakati ddala omubaka akuyambye atya kyova olanze mbagamba ekigambo kimu bapolitician mutuyambe mutuwe ne president Museveni muteese naye munegotiatinge mugambe Museveni tukuweyo emyaka 10 tukwongere emyaka 2 oba 3 oba 4 oba 5 full stop tuve mu politics kubanga omuntu wa wanstana waganyulwa mu politics omuntu munastana wayambiddwa nkyogera nga nkyesibako lwa nsonga ki baba bafuna milioni kati ez'emmotoka ebisatu ebimeka n'abalabaga bati sijja genda mu gavumenti ya Museveni sijja kukoleramu sijja genda mu parliament sijja kulayira nga ontalayidde bali basirise barisivinga sente olaba yagamba nti nze kangula akatanda nkatwale emulago tiobanze kuseneza nga batemeko we bati ne bati yo abayombera lulye sente milioni 2 ez'emmere omuntu wa munansi wo olina okutegeerera okwongera okufumintiza nabagamba okufumintiza kyekyomuwendo ekisingayo mu nsi yonna kufumintiriza kyekyomuwendo ekisingayo mu nsi yonna kwebalabalamu n'omanya woogwa n'ogamba kati embeera nga bwegenda mu maaso ndabi MP wange talina kyakoze tana kyaŋŋamba kakati ajja kudda mu bululu era mpite bankuba emiggo oluvaayo nga bakozesa bana abaana nga baba omutwalo nti mugende mwekalakase nga gwe bakalakata nga yasi afuna ebifo so essaawa zino omubaka wa palamenti gwe obadde omwetaagira eggwanga walisomezebwa twetaagira abaka wa palamenti bandivudde ne bagamba n'okugamba emisaala gyaffe gisooka myezi 3 zonna zigende mu gavumenti zigende eri eggwanga bw'oba olumirirwa abantu kubanga bagamba nzazza okubalumirirwa baba basabasaba bululu babitugamba ebyo byonna byonna naye kati kikyakoze kiraga nti agenda kulumirirwa abasinga obungi bali waka kati bali waka basita ate no balina ne ssente ate bo balina amalwaliro teziriko ezo biru zegwe zowulaffe zebagamba abanaku zebagamba abantu abalala ezo 95 kubanga njagala okutegeeza gavumenti esasulira omubaka wa parliament eddwaliro alina passport red passport emusasulira maama we ne taata we n'abaana be ng'ate ali mu ddwaliro erisembayo okubeera VIPs era bw'alemerwa no bamwetika ne bamutwala nalako omubaka ono honorable Namboze bamutwala eyo ng'agamba mbuno bamukuba esimanya akutusa omugongo nga tekukusa nakuta ne bamutwala eyo e India naye nga biru eyita ogimanyi si bulamu era kati nawetwogera kati atambulira mu kagaali anti kati gwe ndowooza bwegenda okugamba bwe sijja kwesibako kubaga tufumintiriza ekyo kyebata politics kati abatamanyi politics bo tebamanyi tamanyi ebyo ebizibu bwe tulina ate nakugamba nti okutegeera katusoke tuddeko ku nsonga eno lwaki buli muntu kuggwe saidi yo abantu abasinga obungi ab'enjawulo ddala abali ku ludda oluvuganya gavumenti bali mu katemba kuggwe bali mu katemba omuntu bw'alwala nti oyo yalwadde twalaba ku honorable Segirinya bw'alwala n'agenda ebweru nti oyo katemba kakati yali mulwadde bali bamusaba empapula n'ebipapula weebiri alaga nti mulwadde n'ebipapula by'abasawo biraga nti mulwadde nje nkufojingirira olupapula otegeere nti ngudde ku accident nesibe ne tomato sauce wano nsobola okwesiba kati nembulidinga nje nesibemu ondabe njije kuwano nga nesibye bulungi nnyo nga n'omusayi gufubutuka otegeere nga n'ebbaluwa z'eddwaliro ozo omusawo okukolera ebbaluwa eyo kimwetagisa sente mmeka bwe bakwata emirambo gya covid bajongeza milioni 95 omusawo okukolera biru y'eddwaliro kyetagisa ki kyetagisa sente mmeka buli kintu kyakuteekamu n'ofuna fumintiriza mugamba nkolera ebbaluwa nga milioni 5 oba 5 ngenda kukuwayo milioni 5 asobola okuzigaana fumintiriza kino kikulaga ki babadde mu kulonda akakiiko ka Buganda honorable Namboze batamonze neyekanamula nafuluma nanyiga nnyo kiraga ki kitegeeza nabo baagala ife beekolerera ate bombyogerako ngamba nti mbawala nalwaki mbambawala nabo bannansi sebo nakugamba nti amazima gali nfuulo w'eddembe buli muntu fumintiriza nga weesigame ku mazima lwaki njogera ekyobulimba nga nakyendaba ekyamazima